kati entalo zino zigenda zijja firebase waliwo abayimbi bwe bafunira amamundu ngate tukiwulira omuyimbi ng'alina emmundu ne musajja gwo obadde ki waliwo abayimbi bwe bafunirako amamundu toyipisita oba eganzi zennyini emmundu Amiri ng'alina emmundu Bobi ng'alina emmundu temwabiwulira gavumenti oba illegal nga bazisayiningira nga bazifuna kubanga emmundu naawe ngebwe mba njagala nsobola nzijukira ebiseera olutala nti lwanyinyitira olwa Bobi Kamiri bebeku yes buli omu yafuna emmundu yes kwekuuma nirakati yalina emmundu Bobi Wine yalina emmundu abudumulasi yajja ku mmundu awo tebalina mmundu olutalo olwaba big three olwo otegedde bulungi ate lagadi era yabitandikiriza kuba lagadi yasooka okuba nayo kubanga ebiseera ebyo yalinga ne Juma Seiko otegedde kapiteeni ate nga nange njiraba kubanga nze nali ttaano wa lagadi nga njiraba pisto obadde ki nga njirabe kati lumu twali ku lido awo pisto yennyini twali ku lido lagadi ajja n'emmundu ye okitegedde ayingira nayo okitegedde bw'ayingira nayo nze dijje kuki ku beach kati bafunamu obutakkanya nani ne Red Banton okitegedde bafunamu obutakkanya ne Red Banton agamba nti lagadi ansonzeemu emmundu okuba y'amaanyi ambu akola ki agirina amweso naye nga ye yali principal abeera nayo naye nga agamba bugambi oletera omuzannyo wonna tagijjaayo okitegedde Red Banton agamba lagadi ansonzeemu emmundu awo batandikira okugenda nga bajjako abayimbi ki amamundu okitegedde lagadi talina kye yamukola wadde naye agamba lagadi ansonzeemu emmundu agiyina iyo okitegedde endogera bati kituufu agiyina naye nga tagimusonzeemu okitegedde agamba abayimbi bano kuba n'amamundu ate ne bayingira nabo ani yali IGP yali Wamala sijjukira bulungi kiri so danger kati bagenda nga bakola ki nga bagabajjako naye thank God tewali yakozesa of course twafuna incident era bazibajjako ne basigala nga balwana physically tewali byamasasasa era tewali n'omu yagiviolating nga mbo ono yagikozesa oli n'akola ki wabula Red okugamba nti lagadi ansonzeemu emmundu gavumenti ndowooza n'ekiraba nga kijja kuba nange already nali mu process nga ngenda funa eyange ewadde bafuna emmundu abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biv Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biv Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace right now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup Shiba
Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy ne Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Abiri August, Emitwara Abiri Okuyingira, Alebad 15, Emeze milioni 3. Oro kusande Gabiri Munyagusta Genze Ruwero Mukisawe, Shinzo Mutwano Gumu. Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa kumusaraba. Gana kumomo pay. Hoba nyiga, kamunyenye mumukaga 5, kamunyenye 20 kadara. Hoba, gana ku Serena Hotel, Good Color Solution. Hoba kupa passport, hozigura physically. Hegwanga libande muchimubaro. Ngari missing a music ingono. Make way for the Queen. Wete gure bala. Kati bimami ya musareko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank. Right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Vernon Records, Le Juba Express. Where is a saint? Munsezi suke chukumi. Bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 happening in Uganda. Katwe Chigamba is happening when Shalom 256. Don't forget to subscribe to Watanaba. We are subscribing. Akada akarwa buluka seko obengo kiza all notifications to come obanga ofuna each and every upload. Yakanda first time yakava mukomeranga bakusiba mu COVID yafuna mu ebizibu yakafuna wifi sumbaji bakadifuna nze Shalom Haddad Kawesi gwabona ku olwalero sirinze ka timo jajira bampola mpola ne Istanbulanze kasoka ne mpisawo afeka mu katunda nga tuli ku set wa Biva Organic and Natural Health Products. Biva asangwa umengo kuzima sengere ajanjali sabutonde agamba emere dagala kuno mwezi gwa twagwa gwa batalo ogw'omunana gende onebizimba omuzi wangu oli mu nsonga fumuko omusayi owunyo vamu ekisu olina sinuses awusazona mwezi gumu enamba Biva izo 752627. Para yo mama wa mujenja magumba ataluma mwana yabula genda ku Biva. Lero sirinze kana kuba mukisa. On my far right is Frank and Woman atwano King Mike kantandikireba Frank. Yes, abali ku Shalom 256 bane tubalamusizako n'okubabuuzaako yonna gye muwangalira mu nseze enjawulo tuli global. So akasaza ja online tufuuka global. So tukolera nsi yonna abannayuganda musaasaanidde. Global nga lubamuza abannayuganda. Global. Oh why? So bannange mujebaleko n'emirimu gye mbadde mutuusizaako engalo tuli wano ku Impala Hotel. Be basazeewo ne bagala ne mujje mutulambule koko era bwe tusanze omukulu King Micheal tumugamba omukulu katujja tuwayewayeemuko ku nsonga ez'enjawulo naddala ekisaawe kyasinga ddala okutegera kyawangaliddemu emyaka katugenda 30 King Micheal ali mu ndongo King Micheal by the way aludde mu ndongo eno ddala tugaba manji gwatoloza gaba manji nedda talimbye kubanga nzo natandika okuyimba nga ndi mu lubuto lwa maama wange talimbye born musical osege abantu kase emyaka ojongezaayo nga batandika okugira naye ate be bamu bennyini batuuka eri nga baga 50 years of King Micheal tugirizaawo mu 2 aba 3 50 years ngenda bbawayo ekintu ala tukimya kwetaaga Serena next year ngenda bbawayo dansoro afetaaga Serena twagala mu kikiri twagala mu kisaawe nasobola okuba fireworks nalaba omuzungu gwe wayimba ali ku lagato ku Davido naye Michael Wanyerugogo abazungu ng'omuzungu ali ati ng'abuukabuuka mbakubanga nno abayingi sebo ne boogera ate baagala akawaako ensigiri kyama naye ina weeva era abagikuba obamanyi ono agikuba dagi agikola kamiri awo weebatyo basinze okubanga nga biri bitya Shalom 256 kyekiriwo tukubemu ku kiboozi mbalaba bannange nammwe temutudde temutudde ogenda owulira ngono baagala mukwata nakola nawe ogenda owulira nga nawe bakuyisizaamu eggaali jangu weeripoting adduse emisinde
n'okulwala olwala muko banange ngenda okugira nti nzije kulabe nga ate ovudde walwalira nnaku bbiri kale nze obwadde obwanuma nabujja Belarus butera okujja nnyo mu bizibu ne bukwata buli awo abantu bwe babuulira ate bayinza bulwala ennyo nga babatwala twambadde engoye tujye ku kitanda obutunda tubuleeta bw'ata yakafuluma wano kulwala shokalima nawe etange watyamu kali kidumusi Nemba wamusanga agudde mu kinaabiro olimba natukubira amasimu awo omuntu agwa mu kinaabiro atasobola kuba simu baneba batukubira baneba nenga kyekiro tubano mpola tune King Michael mumbuuze byonna bimwagala okumbuuza kuba kati ensi yonna mugambye ensi yonna tuli global abantu babeera mu America babeera Canada teri muntu asinze kutambula nga munna Uganda abuna otukanye twagenderanga awo Sudan awo ngeri waliyo entalo nenga munna Uganda akulaga waliyo business yatera waliyo sente bisera by'entalo simwe mwayimba yoke Sudan eramu bisera by'entalo fe twasooka okugenderayo ddala okuyimba nga sente gye ziri ezitegeerekeka okitegedde naye nga tuyimbira mu miti gya miyembe nga nazimbayo ezo zi hoteri ezakabi naye nga ssebo okuvaayo okuyisa sente awo ku airport kubanga nabo balinga ababimanyi nti abayimbi bajja ne batwala sente kati ku airport awo nga bakwazayaza oba olinamu omutwalo olina obubalekerako ebbiri basasula hard cash byali zalimu za hard cash nga basikuwa mu kisawo bagamba zo nnyingiko ku zeeno Sudan waliwo ne bwe batumya Juliana owulira nali gyendi eyo nga ninayo twa yange najja n'ayima nga ennyonyi etokota nadda mu nnyonyi n'akomawo ng'etokota yamulinda yagamba kuba wali tewali hoteli ebiseera ebirungi ate nga sente nyingi ngenda okutugenda owulira mu Juliana ajja okitegeera era Juliana olwajja olwava ku kisaawe n'agenda ayimba olwamala oyimba nadda ku nnyonyi yalimbaga omusudaani obalaba omusudaani bw'aba ayagala King Michael yetafa ku by'abantu nti oba banajja basasula oba ki aba ayina sente z'aba ayagala King Michael ye anza okuita jeno nga wano ku lubiri nakajanga ojinkubira endongo lumu bantu alokuyimba waliwo nali ngenda okuyimba jeno najja okundabako ku bubwati mwatwali tusula mu butenti otegedde naŋŋaana okugenda okuyimba nga ate abantu bajjudde eri n'agamba mulindeko nze muyina kusooka kunneegayiriza jukira yakuwadde emitwalo gye ebiri kati kakati tosobola kukola ki ogendera ku mateeka ge otegera abantu ne babeera eri balaja n'ababayika aluwayimba ebikinga yanina alina emmundu eka eri wano alina ne pisto wano n'omuggo n'agamba didn't I pay you nti sebo wasasudde nayimba eyo 9 kati nga anyumira kulaka nga muli yes na bazala okutwala ka vice president kuba banene baba bamayinja ayinza nokukubira omuntu okugamba kakutwale kati mfo kyogendo yimbira abantu ogendo sokola be ku mukyala wange nane sente jilabe duka yimbira ku mukyala wange otegera kuba waliwo olumwera we nali nayo show ne bakuba drive ne bayita ku State House President n'agamba biki ebyo byempulira nti waliwo muyimbi King Michael yavudde Uganda azza kuyimba agenda yimba wali n'abagamba ngenda kujja mulabeko President kati awo tewaba munnauganda ajja mu show batya amagye okugamba okitegeera ebiseera ebyo nga tewannatereera bulungi abantu bonna bannauganda tebajja President yajja n'abantu be nga 2 okitegedde nenyimbira abantu nga 20 okitegedde kati promoter yaliwo eggulu ebali bamuyita Sam okitegedde ye bamuwa sente aba hoteli we nayimbira namugaba President waba yajja tumugenda kukkirizamu muntu mulala nina Michael Shah n'agiddamu nga omukulu amaze nenyimbira abantu nga 2 nga President ali mukulaba bwanyumirwa n'abaana be ne family ye okitegedde bana akayimba kenyimba nga nnya nasituka nagenda Senegal naye nga bali bagaba sente bayita ensajja obadde ki muganda wange bapromota bawo nasobola kubawa tasobola promota wano kyasobola okuwa bajjo Alphonse nedda Alphonse akubira kugamba gwe kupromotinga jangu nona wano ekiraana bajjo ate Nobert alina ebizibu ennaku zino
awo nna tebalina sente zebasobola kutuula. Nobati sikolangako naye naye nga osinze kukola ne Uncle Balamu oba Abitex kikofiira. Muno ba promoters ba wano ebiseera ebisinga sitera kola nabo. Nze ntera kola na ba promoters abali up countries eyo, ba promoters abali international eyo, naye ba promoters ba wano badondola okitegeera kati Michael obanga gomanyi wojje emitwalo ebiri oba omutwalo olona kuyitanga kwa million 10 bokibalansinga mu bote ogamba nalaba bakola list obagwe bakutako emitwalo 3 ga Uganda babajjo wano bakola list y'abayimbi sedis naye abana bekoze asatu obaleka because kati Shalom wontunuliranza amayi worth emitwalo 3 wontunulira itegeera kati abo obaleka kubanga yecha abasazeewo wakuteekako emitwalo 3 bwamamalanga badduka ewa jeno ngwe bivulu bibasala okitegedde bulungi kati gobaleka bulesi kubanga business benyini be budgetira okitegedde kubanga bebafune esente kubanga twaliko ewa jene natulaga wali sente ze baba wa billions nga 8 okitegedde ne kati billions baba wa billions nga 8 naba nga tebakolako na address we basangibwa okitegedde paka kati nti buli omu yagaba na bugabanyi n'agenda ate bazeeyo bafune endala mukoleko address ya mwe basanga mugano ge maka ga promoter okitegedde basangibwa emisango begizibwa balo jiro tinge n'amateeka gaabwe bamenye obutebe ogenda kuwabirani okitegedde ne tebali organized katukuzeyo kwe mabega ffe nga tukyasoma aluno ntandise okukuza mu myaka no problem ali nga ge mazima nali nkyasoma nga ndi mu P4 kyenda mu emeka lwensoka okuwulira erinnya DJ Michael before King Michael endongo eno gwe ogiyingira otya era yali eta mu kaseera ako endongo nzo jingi as a DJ ndoza mu kusooka ate natandikanga as MC tuli awo mu kinana mwenda fira fudde chonna chojita as long as jali yange njibabuulira nze sijja kufa ku byomwogera biba bituufu ne biba bikyamu muli ne King Michael wakabi kituufu kyenanoonya kituufu otegedde bulungi yesebo nomara nti biki nayita wano nakola kya twakubagana twakola kute nenze kyenanoonya kyendi because nze nga King Michael yes endongo nagitandikira mu ssomero mwennyini primary ate mu primary ate nali simba nali nkuba bukubika nakagoma kana akatono kana ekitegedde ka school choir emabega tin akatandika akana munjolo then memaluka kuba ate banyimba nga bwe kuba ne baga akati ate boyina kubanga oteekamu wali out ekitegedde mabega wali nitandikirawo music nakola ki ate kusooka nti music family yaffe it's a musical family kubanga auntie wange yali ayimba mu Golden Gate Choir wojijukira njulira bulizi yali wedda kati mwe bali bayimba kati ngenda wao ekibuye kwa Perandi bakoleranga rehearsals Perandi yonje manyi auntie wange bakola rehearsals kiteganga bayimba bulungi kati music mwali mu family so ngenda okutandikiriza okuyimba bweti okuva mu ssomero ebisomo bebe jagaana awo okitegedde ndabanga omuziki gusobola okunyimirizaawo kati nekola ki netandika okugoberera ekirooto kyange ate nga newaka baali tebaagala nnyo nyimbe naye nga ate mu family abayimbi mwebali ate abayimbi oba oyonoonese neŋŋamba ate nga anti wange ye teyayononeka anti yali ayimba wa chachi kati gogenda mu byansi batidde batidde ne mbagamba sijja kwonooneka bagamba weegendereze nate sawa yakakati ate banenyumirizaamu era nate nange mbenyumirizamu lwansonga bambuulira nti ndongo abakazi tebakusigula tolina kukwanya mu bakazi beera focused ku kyokola ki nikola kinga banzigulira n'ekiro yemba nkomyewo ngambasumbuwa okitegedde so nentandika okuba nti ki nenkuba engoma awo ku Britannia najja nankumbi owalido we yansanga we yanzija nenzikirira ku lido no lido akayimba kave dido nengifuula ki dido nengifuula awaka lido jeri bakubanga director yafa Man Samson Mwanguzi rest in peace manager Peter Gwetalinga naye yafa manager Peter rest in peace okitegeera kati family yejiddukanya neranga we lido
naye teri atamanyiridde kuba buli muntu yali ng'agenda e Bulaaya alina okuyimirira asooka ali ekyennyanja buli muntu yavanga e Bulaaya alina okuyimirira ali ekyennyanja abayimbi bonna we nabamanyira we bamumanyira Solido eringa nayo yakola ki eyankuza olaba nakati essaawa eno ku TikTok abaana bakola buchallenge bazinira mu ngoma ya Lido tegedde awo ku Lido endongo ye Uganda awo yagiholdingirako kebbanga and that was the time music wafuno nga alimu okuguluba okuyitirivu ennyo tulina nandizise zigangs nente eno waliyo Lion Island eri waliyo Firebase eno Mwami Bebekulu naye waali Gagamero nga before kufuka artist nyini twali DJ ate nga gwo mukuba DJs abali abamaanyi awo twaga otusigide ku kifaananyi ku mbirigo eyabeeranga awo mbasajja abo nga bazze okulwana Kulido nze we nalabira abayimbi bonna abasinga obungi era we bansanganga nga babagamba nti waliyo DJ Kulido Michael naye mukambwe akuba tegera ate nga Lido buli lwa Sunday jula kati edda twalina mentality nti oluyimba bw'oba toluwulidde Kulido telugenda kukwata yes kuba Lido wabanga audience yaba kamunyi giant yewo mu kibuga bonna bajeje bani bonna babomunde baba bikers kati nga tune energy promoting irawo Kulido lwalinga lwakumeka Sunday yalinga Sunday kati abayimbi be batandika okukimanya atulinawo session ya freestyle go gitegeera bulungi tuteeka mu track wali Mosha jana naimba, Rocky Giant naimba, Bobi naimba, Ragadi naimba, King Michael naimba, Chameleone naimba, kitegera. Ogera waka Bebekulu azakati session ya freestyle yasinga nnyo okwasa Lido because abantu balindanga twalanga nti muyimbi gondi yagenda oyimbo babuli babulanga bamanya bbiri kitundu waawo bana bavudde mu mazzi eri babayika bajjudde bulungi wali ne tukuba tracks Kuna ule Ragadi azaji yemgu kati nga byakwesika ku microphone nawe mbirigo wezatandikira nze singani asingani ngane ku Sunday bajja betegese kwekakasa namba nkuba walina nga bagira ne bwe bati kamiro naga batotandike gundi tutandikirawo tegedde ati awo kusika omugwe kwatandikira nkube ngome emu eya mother she wrote netuyimbira muri fenna ne mukwesika ko wana akazindaalo we wabukakasa oli abatana malayo line ze yawandise oliga museko kati mukumusikako ontawulira bulungi lwaki bamusiseko abakyagira kati bitandikira nga betuva ku Lido ku Monday tujja ku National Theatre okunyumya kyabadde ku Lido ero gendo kulira Bobi Wine akasajja kako ka brown head sikalungi ka brown head kamili yali brown head ate empiri nga azikola kinti sajja oyo brown head simulungi manchaleeta ate akagoma ate asika ku gundi ogenda ola Chameleone ti ate abadde ayagala kuyimba kesa budde naffe twade tuyigende bulungi Bebekulu agamba my community song omuyimbi ayimba otegedde bulungi ganze center because is the main DJ wali otegedde kati entalo nezitandikira awo ogenda okuwulira wentosinga kuyimba gonsinga kuyimba wetukola ki Firebase ze Lion Island ze Ragadinga yalinga jjajja w'abayimbi atawuluze yeba mwanga kukitiibwa nga tamusikako oba tebayagala mmanyi anti Ragadi ye yayina akakodio sikalabanga katolaba microphone nga yeno okitegedde kubanya Ragadi jjajja mukambwe nnyo kati yalinga akuba ono Shalom ye Bobi Wine ono Chameleone Ragadi ayimba kati Shalom bwe yalinga yaddako nga alinga ayagala okukasuka nga akakasuka naka oba abirabangako nga akazimu nenga speed yekagendera mwene otegedde katona banga yagala nga speed trick tegedde bulungi era kitwa abantu bitanga jjanga mukakala agenda okutuuka okata ng'amazeeyo ye byayagala okukola kati yo skill eyo nagezaako nanga ti microphone yagwa bubi wansi so kati naye entalo zatandikiranga mpola emabegako mu myaka gy'ekyenda nga ndi ku general gy'osinza okuyimba ennyo eyaraga oyogedde ku Ragadi naye mabega eri waliyo ba Emperor waliyo ba Menton Kruno ba Menton Sama era ndowooza raga nga yo that was the sound yasooka okutujjajjako ku Bakongo Oluzaire then ne bajja nga bagibbulabulamuko ebiralalala ojjukirayoko ku myaka egyo
abayimbi abo naye gye wali ng'okyali muto be wali weegomba abakuba raga who inspired you? Yes, nze Emperor Lando yalinga ne Mentan Sama. Nga walingawo Baala balinga bagita White Nile ekatwawo. Kati nga nze nkyali muto tebatukkiriza kuyingira ffe tukuba jalibu okitegedde. Naye balinanga tape nga balikodinga obijjukira ebyo balikodinga non-stop ku tape ne batunda zi tape ezo. Kati nagula tape ya Mentan Sama ne Emperor Lando. Abakuba okitegeera nga nange mbeera inspired ne mmanya nti Holanda akuba bino Mentan Sama ayimba hardcore okitegeera ono bwaddamu naye kati waliwo incident yatuukawo Shanks VVD yalinga takolagala bulungi na Ragadi okitegeera ng'era Dani aŋŋamba naye Shanks oyo episaze nga si nnungi Shanks yali star obadde ki waliwo Ragadi kati waliwo governor walingawo session nga yalinga ku lido nga abayimbi bajja ne tusitamu bwete nga DJ Bobi yatukuba omuziki ovaayo omwomu kuba walingawo ka kamera okuyimba audience benge ekulaba tusitamu bwetu ojjayo mutwe kati waliwo Shanks be balinga bakabaka ba Road Boy Divo Emperor Lando kati Shanks yayimba nga Ragadi yaddako ng'ali wana asitami wana Shanks naimba. Tuli mu Anji. Ragadi yayimba nga Shanks yaddako wana. Anti Anji no. Akati naimba kati Shanks jukira bwovaayo bw'ojjayo mutwe bw'oti nga audience ekuba endulu kubanga oba all over screens. Kati Shanks yalaba Ragadi wano. Naimba. Nabanga tayagala kutaka zindaalo. Hype ekutte. Ragadi nga yayimba Shanks yaddako wano. Balinga time nga bakwatira eno kuba bakusuna eno wansi kubanga addako asitamye wano okitegeera Shanks nasuna Ragadi bwati Ragadi nga tamuwa mirembe okitegeera naye Shanks kyeyakola Ragadi Shanks bwe yajja bwati mu kamera nga Ragadi amaze okuyimba akutte microphone bwati nakwata mu nsawo najja akatambaala nasimulako bwati ku microphone yukira audience eri eraba otegeera abayimbi abadde bajja tewali akoze ekyo bayimba kajegere okitegeera ye yali smart bulungi yaliko okitegeera bajja nakwata nateeka mu kamera wati asimulako wati ekintu ekyo tekyayisa bulungi Dani ne audience nayo kyali disrespectful okitegedde bulungi banno obedda bajja bakuba bukubi goze olaze mbona abadde ayimba okitegeera ekitamuyisa bulungi so katengere ekimera Ragadi gye yali menta wange nange mwegomba bulungi nange tekyampisamu bulungi ate ng'era Shanks nange mulinako akakuku kino kakyogere in fact nakimugambye nejjo ku Torino nga tuli ne Camille awo eyabezaako jam session Shanks yantimbisaako ebipande owulira ebibye buuliriza otyo nali ku stage awo kubanga nze we nakulira ku stage awo naye nga negomba abayimbi jukira Orlando bonna balinga side zeno Kabowa najja nakumbi biki kati nga bebajja nga ba star obo muddukirako Shanks ajja avuga ka challenge ka red ngenda ndabe ku superstar okitegedde nenga obuyisa era mu manyi si buki si bulungi ngenda ndabe ku superstar mubuuza akawa ngamba gwe mugamba muganda wange nange njagala kuba wakabi nga nange oyagala kuba wakabi jangu kati yayina show kustera awo Baala bali wagita shandi hii kyengulu kati naggulawo ka challenge nga mulimu bi posters bitirivu ebya show nangamba posters oziraba oyagala fuuka wakabi tikonze zirikani jayo nenzijjayo ekipande nga yaliko Shanks munene n'amanya wana kwa kamiliyoni ebiseera ebyo yalinga ku gaali ya Shanks tegedde Kamili nga yagala Shanks Hakati Shanks angamba nti njagala otimba ebipande ebyo ojja kujja oyingire mu show olabe engeri gye tuyimbamu osanga ono oba wakabi naawe njagala otimba okuva Kibuye Kabowa Masajja Zana paka Kajjansi otegedde eyo yonna timbayo nemugamba nti ngenda bitimba ssebo nenkwata essente zange nengula akawunga akamuwogo nentabula otegedde webale nnyo nenkwata bakwano bange awo ne tutimba Shanks Kabowa Kibuye Najjanankumbi Masajja wa neŋŋamba kati wano ngenda kulaba show ku bwereere okitegedde sasa basente wabula nga njagala kuyingira ku show kulaba wakabi
olunaku lwaki olutuuka ngenda ku mulyango ogenda ku mulyango abaliwo tebammanyi okitegedde saamugyeko namba ya simu ne ngamba kamulinde okitegedde mulinda omuyimbi ajja yayina eggaali ye nga bwomanya ayina abo basaxophonist abo abaganda be baabo bagabe bayimba ne kamiliyoni akubye ogujaketi gwe guwanvu kati aba agenda bwatyo kubanga nasooka nengenda ku mulyango ne bangoba bangamba lindako oli ajje oba gweyagala nga mbagamba nti nze natimbye ebipande nga tebagala kumanya so kati bwe yajja nzija bwenti mulava mugamba muganda wange ebipande byonna nabitimba abantu baabo bajjudde mu show njagala kuyingira muganda kamiliyoni yali akulembedde laga Jose Shanks yaddako wano kamiliyoni andaba atunule bwati agambwe storage Shanks yasonga ku babawunsa abe n'agira ati mugobe wumbwa we yatimbye ebipande ng'alinga atandabanga okitegedde bulungi nawunga n'enswala otegedde bano bakwano bange betali bange n'abagambye edda betwatimbye tugenda kuyingira I felt bad okitegedde era nakimujjukiza ne kutolinaawo towerabirako nze seerabira muganda wange nemuganda Shanks wakola ekimu naye tekyali kirungi anyway emboozi neegenda mu maaso kati Shanks alina luyimba kyawo ennyimba kyezo ezaali ez'amaanyi bundu bundulira bundu balibuuzani okitegedde mugezi g'omunafu ng'amanyi olaba gusaasana ayina n'endalalala nga yaliko okitegedde naye anyway ebyo ne bigenda kati entalo zino zigenda zijja firebase waliwo abayimbi bwe bafunira amamundu nga tetukiwulira naye musajja gwe obadde ki waliwo abayimbi bwe bafunirako amamundu toyipisito oba eganzi zennyini emundu Amiri nga ine mundu Bobi Wine nga ine mundu temwabiwulira government oba illegal nga bazifuna nga bazisayiningira nga bazifuna kubanga mundu nawe nge bwemba njagala nsobola nzijukira biseere olutala nti lwanyinyitira olwa Bobi Kamiri bebe ku yes buli omu yafune mundu yes kwekuuma nirakati yaine mundu Bobi Wine yaine mundu abudumula senda ku mundu tebalina mundu olutalo olwaba big flow olwo otegedde bulungi ate lagadi era yabitandikiza kuba lagadi yasooka okuba nayo kubanga ebiseera ebyo yalinga ne Juma Seiko otegedde kapiteeni ate nga nange njiraba kubanga nze nali ttaano wa lagadi nanjiraba era pisto obadde ki nanjiraba kati lumu twali ku lido awo pisto yennyini twali ku lido lagadi ajja ne mundu ye okitegedde ayingira nayo okitegedde bw'ayingira nayo nze dijje kuki ku beach kati bafunamu obutakkanya nani ne Red Banton okitegedde bafunamu obutakkanya ne Red Banton agamba nti lagala lya nsonzeemu emundu okuba y'amaanyi ambu akola ki agirina amweso naye nga ye yali principal abeera nayo naye nga agamba bugambi oletera omuzannyo wonna tagijjaayo okitegedde Red Banton agamba lagala lya nsonzeemu emundu awo batandikira okugenda nga bajjako abayimbi ki amamundu okitegedde lagala talina kye yamukola wadde naye agamba lagala lya nsonzeemu emundu agirina iyo okitegedde endogera bati kituufu agirina naye nga tagimusonzeemu okitegedde agamba abayimbi bano kuba n'amamundu ate ne bayingira nago ani yali IGP yali Wamala sijjukira bulungi kiri so dangerous kati bagenda nga bakola ki nga bagabajjako naye kintu thank God tewali yakozesa of course twafuna incident era ne bazibajjako ne basigala nga balwana physically tewali byamasasasa era tewali n'omu yagiviolatinga mbu ono yagikozesa oba oli n'akola ki wabula Webano ne kugamba nti lagala nsonzeemu emundu gavumenti ndowooza n'ekiraba nga kijja kuba nange already nali mu process nga ngenda funa eyange ewadde wafune mundu twagendanga ebugoloobi awo nga ku Silver Spring walingawo office ekitegedde awo ogenda ne bakubuulira bulungi amateeka g'emundu nga bolikozesa ne bakupima okitegedde obusungu bwo emundu eno bakuyigiriza basooka kuyisaamu mundu eno kibi nnyo nti weera nayo tolina kuba na busungu bungi kati nange nali mu process eyo nga mbulako ndooza na wiiki emu bagiire nga mugenda mu training ne mushutinga okitegedde bulungi oba nga olina ku ssente z'osasulayo naye nga bakuwe mu mundu naye baali babulayo wiiki emu bagimpe ebyo ne bitandika
nebikomawo nebikola ki kubanga ebiseera ebyo nange olutalo lwange ne Kamino lwayo lutandiikiriza kale nga nze ekirooto kyange ngamba bwe naagifuna jasooka ngende kwesowaali soye nkubeeyo nga 3 mu bbanga awo Katonda yakuwonya otegedde kubanga nze nagamba sijja kukosa muntu ninjagala ngende waali kakasambu akakasembu nange ngifune ozaye tuyandikosezanga okupira ku bbanga twakina kicho mutwe kati nze ekyange kyali ekyo nti njaga omusajja ono anjiikiriza nnyo akola atya era nagigobako mu sipiyo nga takola ki nange agagala okumanya nti nange ngifunye sijja kuba muntu ene naye nja kugenda waali nsooke embaluleyo nga 3 mu bbanga ngizeemu twenyini bulungi kati entalo ezo what were the root causes entalo ezo kubera nga zaali that blood day nga mwina n'okufuna at least amamundu entalo ezo zaali influenced by Jamaicans kyenjagala otegeere olutalo twazisuubulanga eri Jamaica kakati wano bebekulu yakubanga nga Barry Salmons nga jairi dobozi bagendako eno muli ya Bujubantu bwakomawo Bobi Wine nga yakubanga Bond Killer era ng'omulaba n'ekiswahili asibaza Bond Killer era ne introduction zonna oziraba ze yakolanga nga ziri enkambwe okitegedde Kamiliyoni nga azannyanga Binimani okitegedde kati ne King Michael naye ng'avaayo nga vibes kate okitegedde bulungi kati nga bw'owulira nti vibes yali wa tabu okitegedde kati nga bw'owulira nti abantu Abajamaika balwanidde mu stingi eri ogenda okulaba wano mu kitoobero nti oba ekigunda yabadde ayimba Bobi Wine yadde ayimba Kamino n'ayisa emmotoka mu bantu okitegedde nga biva eri okitegedde bulungi kati nga biva eri nebijja wano nga biva eri nebijja wano lwakuba ate ebyeri byalingamu n'okwetta kati wano ekyatuyamba nti kati nga bw'ola nti abayimbi baba basiba ekyasibya vibes kate okimanyi bulungi kwetta muntu okitegedde kati Katonda yayamba tebyakola ki tebyatuuka wano twebuuliriza naye nga twazisuubulanga eri entalo nga n'emyaka mito bebekulu yakamala okuyimba biddewo ekikonde yakuba ku bebekulu ekikonde Kamiri Bobi Wine Bobi tabijjukira soko tunyumize basajja mubadde bali bashalomu bali baana abato nandi mbuuliza kuwa bebekulu abayimba ku stage nakivubo okitegedde bulungi jjukira Kamiri yalinga ebiseera ebyo alina akamotoka ka open roof yakyankalanya okitegedde yaliko amasapene okitegedde kati ebiseera ebyo Bobi Wine ne bebekulu beetwala okitegedde bebekulu ayimba Bobi Wine yaddako ali wano wansi okitegedde bebekulu ayimba alwayo ku stage awana Zuwena akola atya okitegedde bulungi ensi ekisabo kikuba enduulu kati bayayogera kyoba ku Bobi Wine nga Bobi yaddako Bobi Kulu abavaayo akabwati amadaala jjukira oba kuyimba oba okooye oba owekeera otegedde otuuyanye ettala zikubyemu tolaba bulungi wano wansi n'alyoka agigwamu eri enkambwe nga talina kukobbula we olwamala omukuba ate naddukirawo n'agenda ku stage tensobola mujjayo tosobola kola ki okitegedde bamukubira ddala ekikonde essemu teyamulinda ani bebeko teyalina Bobi Firebase emiriro gye yakumanga ng'oyinza kulinda ani awo Firebase olonga erimu baani erimu ba Danger erimu ba Toolman Kibalama erimu ba Master Paroti nga nkambwe nnyo ebiseera ebyo Firebase yasinga okubeeramu abayimbi abangi Dino Ireland ng'erimu awo batono nnyo awo naye nga Firebase bwejja Lulayini bajja kuyimba paka kubanga bangi buli omu alina oyimbayo kamu okitegedde so ntalo zaatandikira eyo Bebekulu ye mu baana abayimbi kubanga nga wogambye nti Firebase yalina gang Dino Ireland yalina gang Bebekulu ye kuva dda nga taba na gang abomu 2 3 Bebekulu nti ye yalinga nnyo nga ebintu byeyisa bya uptown okitegedde bulungi mwana wa minisita okitegedde taba nnyo naki n'abantu bano ate nekirala Bebekulu mu bayimbi nga bw'olaba nti Bobi Wine osobola okugamba nti Buchamani yali wa Bobi Wine Master Paroti yava Bobi Wine Toolman yava Bobi Wine Basizamani okitegedde tosobola kumpayo bayimbi 3 abavubuka abasobola okugamba nti bava wa Bebekulu Tafu B Rain Kiwoko muganda wange musajja gwe bali gwe EDCK Nema namakula mumpulirizeeko suulira
ngamba okuba nti abayimbi of course nga bw'olaba nti nina eggaali yange okitegedde nti nina Raga Silver nina Raga Pimpe nina Wikidm okitegedde Chameleone ayina Chaga ayina okitegedde ebyo bikuti atambulanga n'abayimbi ebyo okitegedde bulungi oba ne bebanga ayina bayagalanga bayimbe abagagamero ng'ayina abako gy'abasanga kigambi nti yali uptown okitegedde unayimbe nakivubo nange nti emwe nja basangayo okutambula n'abayimbi mb'otambula n'abayimbi awala Bobi Wine yagula baasi ya Firebase bilioni yaguze ekivaani okitegedde bino Micheal yagulanga super custom ebikulu teyabikolanga kati Bebe Cool akubiddwa olengumi waliwo engumi endala gye nalabako mu Bukedde awo waliwo n'abakamiri ng'ali mu ddwaliro nga naye akubiddwa yali akubiddwa ani awo yali Bobi Wine yayanga bakuba nnyo bano bafunangamuko ku budde obumukuba Bobi Wine nze nzekka yamukubako ku kikonde nze nzekka yakubako ku Bobi Wine ekikonde wakuba Bobi ekikonde nga muluvuga luvudde ku nsonga zi luva otusaawe najja nankumbi manyi balinga bamutya nnyo okitegedde naye nga okulwana kwa lo okitegedde okulwana kwa lo just twali awo era byava ku freestyle eyo tuli mu vote saawe najja nankumbi nze nalinga MC okitegedde kati Bobi Wine akimanyi ndi mukwano gwa Chameleone era obeera na Brown Ed biki kati freestyle etuuka mu DJ box okitegedde DJ akuba nzija nyimba bwenjogera Bobi Wine ajja mu box mu DJ box okitegedde ne Nubian Lee bajja mu DJ box ne Nubian Lee n'abayimbi abalala kati nyimba bwenjogera Bobi Wine bwakola ki bwayimba Nubian Lee naye bwakola ki kukyusa changing microphones okitegedde kati Nubian Lee abayimba ninjagala nanga akole ki ampe kazindaalo nyimbe Bobi Wine nakola bwati olukokola namo naawe okitegedde nimugamba nga ninda ki mwinga muyimba namirinda mukonze nga ninda biki nengenda wali ku mixer nenjizikiza okitegedde ati nali MC wali operating ne DJ okitegedde benjizikiza bweti Bobi Wine aleeta omukono ojja mugiteekako ngira bwobugalo agamba nubira bono okitegedde namugamba kiki ngamba wayita kiggwe ngamugaggwe wayita ki jukira abantu ebi bazina babadde balaba bulungi freestyle okitegedde sound evuddeko olebigambo bataliko biwulira okitegedde bulungi music yakuba microphone jinali nzijeko okitegedde katanga agamba wayita kiggwe ngamugaggwe wayita ki okitegedde ngagamba oyagala kulwana namugamba gwoyagala kulwana okitegedde tulinga nno abanyumye ebeki emboozi abantu bali eri bazina ankwata wati ku mukono Bobi yennyini nankwata ku mukono anfulumya DJ box nange nzikiriza okitegedde ankutte ku mukono ampisa mu bantu awo mu crowd okitegedde kati antwala ku tebo ye waliwo Danger Guy yali yakavooba Israeli Guy yali w'amaanyi Buchaman ali wali n'abalalala ganga yenga bweri ku tebo awo okitegedde wajjudde omwenge kati bwe tutuuka awo ankutte bwati kati nze bwe yakwata bwati nze ndakokingirawo okitegedde bunti tugenda kati abanga ogifunyize mpola mpola akutte guno nze efunyize agamba bucha mwana ono gaye mwana atulabisizza wali waggulu aye nga tamanyi nti n'aleeta okitegedde mu mboozi awo mu conversation we yaleeta nenkutamu bweti neeyitawo okitegedde ekiddako oba okimanyi oba gusumulukusi kati we yayitawo bweti ngenda okulaba luba lutezaawo nakubonako katono nnyo n'agwa mu myenge n'agwa mu myenge gyonna negiyiika oli omu nno ogu bali abantu nga 8-10 nembwe egulyawo kakati ate bo tebategera because balabanga ffe abanyumya tuvudde eri tunyumya tuvudde tuyimba mu box tuzze wano yagwa eri ate bano bonna baddamu kutaasa ye obanga balamba abadde kinze nempitamu awo tomanyi kyali awo nempitamu mba ngenda oyitamu bwe nti mukama wange ambuuza ali ku ttulu wali ali mu kuzannya agamba kiki ekiri eyo konze oba kiki ekiri eyo muzeyi pitamu bwe nti kati mbanyimiridde awo ku poolu ajja bwati kati bambi ennaku yankwata because bwajja ng'afunye kaati wano era owetegereza Bobi alina kaati wano
kati nga waliwo omusayi naye ng'agira bwati bwatunuulira bwati nga bwakola bwati nemala wano problem nenfuluma Ntebe Road nagivuga reverse nagivuga reverse Ntebe Road sadde eri mbunjire ekibuye munetolole nayita ku lunene watayita ziddene navuga wanuwe paka ku stera nakubira kamiri nga jono nemugaa kamiliyoni kiguddewo kimanyi because a week before Bobi yali akubye Jeff echupa Lubaga kati nga bwe yamukuba echupa Jeff nga akyali manager wa kamiri Jeff ajja agamba kamiliyoni y'omusajja oyo bannaye lwaki yeyisa kati kamiliyoni agamba ne bannaye omuntu ali kubira omusajja oyo okitegedde kati yajjanga coincident okitegedde kati mukubira essimu agamba olimba akubira Jeff omusajja yakubye echupa bamukubye Jeff agamba Michael oli wakoze ndi ku stera bajja bavuga akamotoka ako kabima ZD akabulu bajjaawo ku shandi yawo abajjaawo ku stera Jeff agamba bakuwe kureti ya Guinness yasanga nera lange etiddemu bakuwe kureti ya Guinness kamili ajja ambiri bajjaawo agamba ywadde mitya tubale tuyimba tubale tukuba freestyle awo omusajja banyumiriza Jeff kyava akwata essimu nakubira Bobi Wine sawa ziringa 10 bucha Bobi Wine nakwata namugamba ulijjo okuba abantu naye nawe osanze yakusobola kusajja kwe wankuba naye leero nawe osanze yakusobola kati agamba mwana ako kakyali kafudde jukira ali kulawudi tegedde ako kakyali koka mpulira ningama ninjako weti Jeff essimu nimugamba muganda wange nze goyogerako ndi wano kusiteera bo yagalira biddemu jangu okitegedde naye amanya gyalumbye kati waapulira nga njogera najjako kajukira twakolanga ne Buchamani amaloboozi masajja mutende masajja kati Buchamani ankubira the next dangambo wayi byadde bitya nga munnyonnyola agamba manyi n'oyo musajja bana atankuula kati fe twabalabye nga abajja munyumya bulungi mukoze mutya naye mugambye nemugamba oyo mikolo tazikiza nemugamba Buchamani gamba omusajja oyo tewali genda ku poliisi okitegedde bya street wansanga ankube we musanga mukubira okitegedde paka omuwana esonyiwa munne paka omuwana esonyiwa Buchamani agamba namunyonyoddemu awo naye ng'era kakati mba ndi musiriki wayise ebbanga ki wakayita weeks nga 2 naye ng'eno bakamiri we bakuleka baddamu okufiringa kyekimu bamanya nti saawa yona sajja bakulumba namanya kati street fight ate street fight ogimanyi kuba ffe tukubiddwa mwana naffe tukuba naye batukuba namanya nti kati street fight bwe banansanga kati naye kwe kutandika okuŋŋaanya ku gaali yange ng'era mbeera awo nga totambula wekka essimu ze naakuba kuba nalina coach media we najja nankumi nga mwesiga bulungi nti womukubirira okutegeera yanyamba nnyo ku byaka media kati nga mmanyi nti wensanga wonna essimu nga nziina okitegedde kanange entambula eyo nga na 2 kati kwolwo nali off guard tolina gwe wayita sina gwe nayita oli musiriki mpise tugenda kuyimba mba ndi ku pool nzanya kubanga kusiriki walingawo pool treble jjukira mba kutte nzanya bwenti ndi smart bandetidde ngweza kubadde ni makanzeesaze okitegedde ndi very smart omayo kubanga ebyana bya train olusota bwe yaso okuyingira aba wamuvaako emabega n'omulala ne beetoolola ne beetoolola nani mukuzannya bakola olukomera kiwaddemu wajuli akinga ekyakuli mu ngalo obawudanga tayitako buyisi kyokanga enywera ku muganda wange nenefuula akyokinga wenjagala okuzannya we bayimiridde omupiira negugenda wani awali enjeru nga waali ali bwati asirise bwati pasajja ngambo waayi ogenda kuyimba saawa mmeka muganda wange ekiri wano okiraba naye ogenda kuwulira okitegedde MC Pasi kati nzijjayo essimu yange owulira nkubira mbipinga coach Medi bwe mubipinga addamu ankubira mugamba ndi musiriki
bansaze neetagayo ku maanyi okitegeera angamba oli musiriki weetagayo nga bameka konze bali wano nga 9 okitegedde agamba jjako nzijjako gemu nga saagala eggwemu wefuula akyazanya nga saagala eggwemu okitegedde kati mukama ono bannaye mwana kati mba nkyokinga bwenti nkutte nkyokinga naye nga wengenda ozanyira omukulu wayimiridde okitegedde ali bwati okitegedde ne banne bonna banyiivu kati angule management nkyokinga bwenti ne mutunuulira bwenti nankyokinga kati wemutunuulira bakubye Timberland nga mpya ogiraba ngaeyo nga mpya bulungi kati ne mutunuulira okuva waggulu ne muzza wansi andaba kati bwe muzza wansi bwenti amaaso nendaba nga yalinye mu bisooto okitegedde ng'eddugala emu yalinye mu bisooto okitegedde ate nga wali ettaala zikola ki kati nange amaaso gange saagajja ku wansi awaddugala eno bwenkyokinga bwentunulira bwenti paati yalinye mu bisooto nenyenya omutwe okitegedde bwenyenya omutwe neyeetunulira bwati wansi yali takirabye okitegedde bweyetunulira bwati wansi nalaba nga waddugala okitegedde nanyenya bwati omutwe okitegedde bwanyenya bwati omutwe nakola ki nakola bwati abantu be timu ye okay 5 minutes kati bwatunula bwati ku buutu ye ng'eddugala yalinye mu bisooto bwati yakola bwati nalaba nga aswaddemu okitegedde nakola bwati okitegedde timu ye tuveewo tulisumulule kati natambula bwati bonna ne bakola ki naye nawuliranga okitegedde nawuliranga oba avuddewa kati bwamala ofuluma bwati jjukiranga nanga abange batuuse wabweru kwe kuvaayo wena adi mukuvaayo bukyamaani musanga ye teyaliiwo mukulu eyo aŋŋamba waayi omusajja namugambye buli wali akuyita okitegedde akuyita kyangu nakukwata ku mukono bukyamaani antwala wali Bobi Wine olegali ya media eze eri wabweru nawe egoberera eri wabweru tebannayingira kati ngenda bukyamaani agamba Bobi Wine waayo omusajja wuuno kati nga mutunula weni nga mugamba story ki nga ngamba gwe mwana sagala nnyo twereetere nnyo zaala waate kyenjagala njagala twepowe okole ebibyo nkole byange okitegedde bulungi ngemukazi sina mutawaana sikuyinako mutawaana nomutawaana oba ogwagala nange siri mwana muto okitegedde siyinako mutawaana gwe waleeta biki muzzayo musolo zagamba tubiveeko buli omwe akola ebibyo ekola ebyo nange nkole byange okitegedde nga nkwata mu ngalo nga mukola emirembe nga nkwata mu ngalo bwankwata mu ngalo nga bukyamaani yali atadde bwate mugulu ku muggo okitegedde katatawo omukwano we kwakola ki wegwava Bobi tubeera nga ate tuli baki nga tuli ba mukwano naye si byawe watuukiza olugero lw'Abaganda buva mu ngabo kyeki ekyo muba omukwano ogusinga muva mu kulwanagana okitegedde bulungi muba mulwana ne kati okuva ate twafuukira ddala ba mukwano omanyi yantuma erinnya Mikolo Bobi era bampita Mikolo natwala ne mu studio nenkola oluyimba because oluyimba lwanoonyeza nalukolera mu studio ya Bobi Wine otegeeza kati mba nyimba era yaŋŋamba teekamu busaabala otegedde bulungi neteekamu busaabala netutandikirawo netugenda mu maaso so kagamba ebintu by'entalo mu industry bize bibaamu naye ate byaggwawo kuba kati twakula okitegedde twakula bino binalwananga ne kamiliyoni ebyo twabijjawo okitegedde kati tuli ba Luganda okitegedde ate kati nze Ragadi yampanga nnyo ku art kubanga bwe weefuula omusiru ate owangula okitegedde bulungi era buli ekyabangawo Ragadi nga akitegeranga oyo akaze kamukubire ono kiri kitya okitegedde so entalo mbayimbi ne zijja nga zikola ki nga zigenda zikendeera era bwe ndaba zino entalo z'abaana abennaku zino abaliko tandikira katuveko mulango w'abakama baffe jabbi agamba akayimba teekamu busaabala agamba teekamu busaabala in fact yankima na waka yekenyini yankima waka
machini ngakyasula machindi awo nangamba Mikolo tugende mu studio okitegedde waliwo akayimba angeri gwe gyokyusakyusa ennyimba kenjagala okyuse okitegedde yakandidira nokandida akakayimba kebusaabala waliwo olimba lwe nakajjamu okitegedde akanoonyeza kati ne tugenda mu studio Tony Wozi n'atandika engoma tegedde bw'atandika engoma ne Pademani we yatusangira naye nga Tony Wozi agitandise awo we nayimbira noonyeza nanga ateekamu busaabala awo mba sikubanja era bw'ateekamu busaabala n'agamba Mikolo eno hit Mikolo eno hit ngamba no problem kitegedde so ne tutandikira awo tetuddanga mabega paka kati kitegedde so abatulaba emboozi Mikolo ez'emabega alina mpitirivu nnyo era buli wetubaluga kubanga tumunoonya tujja batufunangayo ekyemabega kyemutaategeera wabula ate nga yes wetutapingako ne kubipya ebiri mu kubeera nga bitambula tunaba tukomyewo omulundi oguddako abantu ekibasinga okugoberera ennyo mu ntalo ezimu ku ntalo lwali lwo ne Kamiiri tujja dufuna omulundi oguddako olwo luwanvu tujja funa olunaku oluddako olwo luwanvu lulina phases olwo lulina phases lulimu engatto lulimu okutwala engatto lulimu okukola kwegirayo ebiso olugambwe ennyo naye ate era zonna zimaliriza nga tukomyeyo nga tuli baluganda ekisinga okunyamba oba ekisinga okunsanyusa mu ntalo zonna tewali muyimbi yafa otegedde ng'afudde mu ntomo oba physical fight bona otegedde twena twebuuliriranga kubanga abamu twetaasanga wagenda okuba danger okitegedde entalo zalinga musical ekirungi kati nga tuli mu kutapinga ku music atambula essaawa zino ba industry nga weeri era buli wemba nsanga abayimbi naddala mmwe ababaddewo abakikuba nakulaba kulaga tosenga oli mutukubira music naye ng'olaba people can relate waliwo kyebayita nostalgia that feeling ya something that was very very good omuntu abadde akimisinga naye baba wakimuwa that's what I saw but then essaawa zino tulaba nga abayimbi yesi bajja nga bakuba naye mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu ne bafedinga ne bavaako ate nga mwe King Michael mukyaliwo oli mu myaka 2 plus okyakuba ekintu okyali relevant okola concert abantu ne bajja okyabuukingibwa bana abaana essaawa zino abali mu kubanga bajja bana myaka 3-5 egiwedde wawe bamisinze okubeera nga kintu bakigattaganya oba tukinenyeze mmwe nti nno nga tugamba mu portable nti gwomumanyi nnyo nti mukwesa enjeru mukwesa nnyo enjeru ku baana bano tetukwesa enjeru ekisooka kyenjawulo okwogera ku baana abo fedda kyetwalina ekituwangaza paka kati nga ne music waffe akyatambula twalina nga tetuyita okwebuuzaako ate nze nakiyigirawa olaba Eagles production ng'ekyaliwo amakanda gaayo gabeeranga kalenda mukitegedde naye nga nakirabira ku luyimba lwetwakola ne Misa kyolwanina omukwano nti teri wa Eagles production yakolanga luyimba n'aluta nga bonna tebannatuula kuluwuliriza okitegedde bulungi bonna aba Eagles Mayinja bwe yakolanga oluyimba nti Africa teri ayamba wadde w'amaanyi atya nga basooka kutuula Misa kyatudde bwe mubaamu ensobi ne bazitereeza bwe mubaamu abataka okukyusa ne balutuulira lugenda okufuluma Misa kiwayimba oluyimba nga bonna basooka kutuula oluyimba okufuluma ekyo kyawangaza Eagles ebbanga lyonna lye yamala abaana bano kye batalina okitegedde bulungi bakisobola naye batya boba beefuula baakabi okitegeera it's not bad okola oluyimba n'obuuza munno kiri kitya oluyimba luno waawa tasobola nakubuuza otegedde naye nga ate kirungi ate mwe mwalina omukwano mummwe ate abaana bano kibalemeddwe okuliyetingawo okitegedde edda nga bw'okola oluyimba ogende owaragadini omugamba wayi wuliramu ombuulire n'agamba nti kagamba ke bakozesezza kategeeza ati kakyuse osobola oteekawo kati mu luyimba olwo olwagundi olwanina omukwano lwe nayimba ne Misach era Misach yayita Geoffrey Lutaya n'ayita Mayinja n'ayita bani ne bawuliriza kati mu kululiriza era Lutaya alina ke bampabulamu awo yagamba waliwo akagambo kengamba nti ayayaya kale muzeeyi otegedde
ebyo otegedde utayanga wagamba kati awo gamba aya kibachi otegedde building a song building a project me wano muyimbi kyasobola oyita muyimbi munna n'agenda mu studio awulirizeemu amuwabule ku kintu ekyo kyekyawangaza ennyimba zaffe paka kati ntegeera bulungi ate era tukyakikola nze sobola kukola luyimba nesiwulizamuko muyimbi munnange otegedde naye bano abaana njagala ombuulire yakikola batabuti abamu batana demos otegedde bulungi oluva mu studio n'agenda okubanga awulirizamu mu mmotoka akubirawo wa radio akubirawo wa TV akolerawo challenge okitegedde so kati olulimba bebale nnyo terusobola kuwangaala nga bwolaba mukomuko babola bawandikira omwana ekyokubiri lyrical content lyrical content okitegedde kwamu yali mugumu lines zaali ngumu olimba wandikira omwana paka kati ulimo it's an emotional song that's message oluyimba abagenda e Bulaaya lwaki mwelabira bemulese ewaka paka kati lukyakola oluyimba mukomuko tewali mukolo gwa kwanjula oba mbaga olulimba nga teruli ku playlist ya DJ bayinza n'omugoba otegedde bulungi kabuna mawanga kwata kati gwe bw'owandiika oluyimba towandika abaana beekompiitinga otegedde boke nnyini ate n'abantu bano ba music consumers sibafala sibasiru kuba bebateekamu ssente wewuunyi lwaki mukomuko paka n'essaawa yakakati abantu bamwagala abantu bakya ate nnyimba enkadde kati abantu ba consumers bagenda okulaba nga abaana bagamba nti abayimbi abakadde balemeddewo naye mmwe abaana bagamba nti abayimbi abakadde balemeddewo content wammwe ali atya message zammwe mu music ziri zitya wetusaawo minzaani betusaawo minzaani netupima wammwe ne waabali ddala gwayimbye ebyo ebintu byoyimbye ebyokuwemula omuntu asobola okusasulira emitwalo 5 okulaba kindi abaana bawemuddefu otegedde bulungi abantu bawemulanga mu nnyimba ba Lord Fred Sebatta naye nga babikka yatuze tuwuliza Fred Sebatta mu mmotoka n'oyo tugandi banasajja nga baali olulimi nga lwali luzito otegedde bulungi naye abaana tebabikkako kati gwe ekintu kyotabikkako okitegedde oyagala okozesa shortcut ne shortcut bajja kukwata trespass you use a shortcut public otegedde bulungi gwe yite eri bw'otyo otuuke mirembe nze wiiki ebbiri zapika TikTok ankoleyo ka challenge otegedde bulungi emitwalo 2 ankolera challenge otegedde bekusibira luvuddemu wiiki ejja baba bakwebala olulala kati mwe music mwamutambuzanga mutya nga tewaliwo tools zino ziriwo ate n'abuna boda ku boda fe music waffe twamutambuzanga kati fe twafulumyanga albums essaawa eno tewali tosobola kugenda mu kase tosobola kugenda mu lusiini Abitex yagula albamu yange yasooka yawandikira omwana naye yakumalayo ate era kumalayo buli gwe nkolako interview ngamba kyabanja Abitex kyekimu naye kyenda ekyo kakimala mukulu Abitex twadde tusaba sente z'ekyepukulu z'ofuna osasula abayimbi ayategese ekyepukulu ekolola awo kijja Abitex yagula Abitex n'oluyimba olumwa n'ennyimba ebbiri azifuula alubamu ku bugezigazi bwalina agamba alubamu ya King Mike egenda fuluma eriko nnyimba 3 lido nani fulumya nze Abitex yajja ewange n'agamba njagala onguze ennyimba ezi fulumya alubamu nemugamba ogenda kukola otya leka ngende mu studio nyongereko endala 3 naga gusooka onguze zino zigenda n'ozireeta njagala kufulumya poster ya alubamu nokuliko just ennyimba 2 otegera naye anyway batuyamba of course Abitex ayina omutima gwa industry babike bani nti kati King Mike balanganga alubamu yembu efulumanga 29 abantu ne bagyesunga nga bateeka ni adverts ku radio bagamba nti akatambi ka Jofule Lutaya kafulumanga 24 nti nasanga afuluma kati albamu zange audience yasinga ogula albamu yange yalinga West Nile tovola banze audience yange my biggest fan base West Nile lwaki bakwagala nga toyimba Luganda luzungu anti kati banjagala nti lwansonga nti ennyimba zino lido otegedde Bellaga zani zina wagabe ngendayo waggulu eyo okuyimba mpuliranga ennyimba zaabwe zebayimba mu lulimi lwabwe balukyolo baluki mpuliranga omudigido gwazo ne instruments zefaananyirize ez'ennyimba zaabwe otegera ula strings ali lo otegera ula tere kati boyambuka eyo waggulu balina nabo obugomo bwe kubo bwefaananyiriza nga yes otegedde kati
okitegedde ogenda okugendayo ng'olaba era ewaggulu nzijayo nnyo ssente zange okitegedde waggulu eyo nzijayo ddala ssente kati bwe nzija wano esite gwe n'ogaa nti King Michael wa $500 nga bagenda Juma ne bampa $8,000 nga n'engoye z'oyambadde ziri mu $3,000 omukufu gwa $10,000 okitegedde kuleka bulesi era abantu tebalowooza mbu shows tebankubira bankubira ne price yange tebagisobola okitegedde bulungi ate yo scarce oyogedde kayimba ka Bell njukira was last year ku bya Bell restaurant rhyme wano emunyonyi wakuba kayimba ka Bell wamanya mbu kali mala even after 20 years ne kafuuka ensonga ne bakuyita okayimbe samanya era wayimba buyimbi Bell naye kati oluluyimba lwavaawa nze nali sinywa mwenge akayimba kali katyako kayimba ka Bell laga nze nali sinywa mwenge ne kati awo ku lido we nayigira okunywa omwenge lwaki nti abantu abenakubanga engoma ku lido awo ne bakwata banfuuwanga omwenge ng'akuwa cupa ya Bell biya mwina bateekawo Nairo ne bateekawo kirabu ne bateekawo zibeero kati nga mwena omala okukubanga ecupa nga awo kitegere ne kati mba nkuba bwenti nga banfuuye ogw'omwenge gwa Bell kati mwenge gwonna nenga kantandike kansoke kutestinga guno kube beauty ecupa ya Bell engeri gyerabikamu ne coloring ya branding itegedde yansanyusa mulira abakola business era bwe nakwata wenti ecupa ya Bell nenabanga colors kuliko black efaanana nga Uganda flag yafu kuliko ekide nekinoolera bwenti era olwabira bwewegendereza nnyo olulimba lwa Bell lyrics ezirimu ezisinga nazisoma ku cupa eyo olimba yes lyrics ezimu nazijja ku cupa waliwo obugambo bwe bawandiika ku products obusikiriza wetegedde kati ze natunula bwenti ku cupa nenywako nentunula nenga ankubeyo ekiyimba kya Bell nenga Bell laga yo yakuyita mu office Bell laga eyo teyampita mu office nenga ragadi yangerezaako nnyo era ragadi yankwata nantwala eruzire eyo ku Bell laga n'abagamba ono omwana yayimbye akayimba yeetaagayo wabula afunamu nti waliwo gayi bamuyita Masembe yalinga amaketinga B oyo yampangayo ku buvulu obuvulu obwo nawo bwanyamba nnyo because ebiseera ebyo nali simanyi nti n'ezo ssente maaso oluzifuna naye Masembe nga kutwala embalala Masaka Wajinja kati nga muli promotion eza Bell akayimba kalina okukola ki okuvuga era ezo zisente zenakomako naye saafu nayo ssente mu kampani eyo ng'eya Bell naye kyensaba kati kampani ng'eyo eya Bell oluluyimba nakati of course lukyakuba walulaba mu gavana oluyimba musiyanfuwa ssente babocheri kati wemanzize kati ngeri gye ninayo upcoming concert nga nzize mu office ya Bell laga kubona wano ku concert wano ku Roast and Rhyme Bell sponsoringa Roast and Rhyme era bangamba oluyimba lwaffe lubosoosa otegedde lwa Bell era abantu ne balunyumirwa nnyo so bwe mubanga nammwe mulaba nti oluyimba si lwakomera lulungi lutunda ekyokunywa kyammwe eyaluyimba akyaliwo bw'aba azze mu ofisi yammwe nga alina kye yeetaaga mumukole ki concert yange gye nina next year bwe nzija mu office nti Bell laga sponsoring kijja kola kijja kunsanyusa nange ne mumpayo billboard 3 ne munterayo obulanga kubanga era nino duyimba kuba fans bange ne mumulate mumpadde sponsorship oluyimba nino duyimba kubanga wano kiraga bulungi nti benaluyimba ku Roast and Rhyme abantu bagoyinga wild naye office okitegedde sigamba nti mbabanja kuba naluyimba kyeyagalire okitegedde naye bwe luba lukola kuba tewaliwo ngenda ne batansa baluyimba lwa Bell laga okitegedde bulungi nabo bakole ki barespondinge ennaku ezo tulina mukadde waffe Mama Halima yasebwekinga 50 years kati King Michael mwakyusizza tteke mwava kwa alubamu launch kati mulina 10 years 15 years of no music 20 years of kubonaabona ekintu kya years zino okiraba otya awo wenyini nga waliwo art critic and performer director John Segawa avuddeyo okubeera nti nno tajja kukkiriza that kind of nonsense of you artists just coming kutuwa week concert baba ne muyitamu era nkiwanayo onooteekayo concert nebeera substandard he will come for your throat okyogerako kyekyo ekintu ekya concert ezo ezifuuse zi concerts naye ng'olumu abantu bagamba mbu mutusala nsawo ate tutya kati Mama Halima alina ennyimba 3 ekimbeewo oba amba yayise wano sambagala nsanyuke naye najjala yamala yayimba olimba lumu nayogera dakiika 45 ekyakola kyo okubeera amaanyi kenzo naye ng'ennyimba tewaali yaya celebrating aki emyaka 5 yankubeera nako nga ndi London ngayagala mbeereyo ku show ebambi nesobola okitegedde naye ekintu ekyo
nze ndowooza nti omuntu bw'agamba nti kati nga Pastor Bugembe yakoze 20 years nti bw'okola 20 years of King Michael nze ndowooza abantu oba bayise kubalaga jjane gy'oyiseemu for those 20 years okitegedde bulungi nti kati Bugembe saabaddeyo naye nalabye ebintu nga mbifollowinga nti yabalaze gye yatandikira bibanga ebiri mu drama okitegedde bulungi nti olaga bwatandikira nojja wano nojja wali naye kati n'abantu bano abajja mu shows ezo oli bw'agamba nti 20 years mwe bennyini abagenda mu show eyo okitegedde 20 years ezo mulabyemu ki ekigenda okubatwala mu show onobanga okuze n'aba kati nga ozotukuza kwata nojja kati wootuyita we can relate with you okitegedde bwe mbagamba mbu 20 years of King Michael omuntu asobola okugamba nti King Michael yatandikira ku Lido okitegedde awo n'amalawo emyaka nga 3 King Michael najja azimba era bwe ngana 20 years of King Michael mba njagala baterewo ne players wali nti njagala mba mixingire okitegedde okumala okutuukiriza kye mbagambye njagala mbalage nti obwa DJ mbusobola DJ Shiru mugambe nti era wali players okitegedde soke nkubeyo ennyimba nga 10 kuba amapiano nkube reggae nkube okyabisobola obadde ki epiano n'olikuba wali abantu ne bagirawo bati anti concert yange enejja abantu bwe bagenda okukakasa nti oli versatile nti versatile omale wali otukolerwa MC nga bayimbi bayimba wali nenga MC okitegedde bulungi ate nga kinaba kisosi ebintu bigenda kunyuma nti ngenda kuteeka wali players yes okitegedde nsoke mbatabuliremu endongo okitegedde soke mixing abantu bazine okitegedde malo bakubira endongo ngende nkyuse eno Chameleone obanga bayimba oba message nkomewo ate ntandike live band nyimbe okitegedde bulungi ebyo ebintu ebinyumira abantu obanga tobbye babbe batwalako butwazi egenda kuba ludda bakulu n'ekyo batanafuna oba kyalowooza nayogeddemukko n'abantu abamu okitegedde nina venues 3 zendowoozaako era posta wenefuluma oba olanga olunafuluma kwezo venues 3 tujja kuba tukoze eki tulonzeeko PTC mitanda kweri mujja kuba mutegeera basi lwaki kwogaba oli batukuba eno wane munyonyo wetuva wano isho yasembayo Chubana nimba kuba ne Lido kati noyingirako esite abantu bajje balabe King Michael yavudde n'engoma nekyasobola okukola n'omuziki bakyagwagala essaawa eno bw'otunulira abayimbi nze muyimbi nga seesomye nze muyimbi mu Uganda asinga okubwa Baala sokubwa empya buli kuwa music sokubwa Bobi Wine kyewamukola nze nkubwa ebyo ebyekifana n'aba agenza okuyimba eyo Kalamojja niba bamukuba ku stage oli kubakubane nansani bekomi kankomao kati ama mbadde kyabagamba nti ennyimba zange zikuba buli lunaku mu Baala okitegedde zikuba buli lunaku ku radio banja government ya Uganda corporate management system government ya Uganda kenza ali mubalwanirira government ya Uganda yali badde at least abayimbi ebawa ssente lwansonga nti babayambako abantu okuba n'emirembe tusanyusa abantu oba oyina ennakuyo n'ogendako mu bbaala omuziki bwe gukuba so kati ebyo biba bizze oba gavumenti ng'erina ssente zeetadde mu bayimbi eba yalwawo nadda baterawo system mbere nga mweno kabaka kuba buli lunaku oba olina okuba nga olya ssente zo you have to be eating your man era kantwala okwebaza kuno eri ba DJ bonna okitegedde ba DJ bonna gwe nga DJ oli awo okuba muko kwata n'ennyimba za Mike endala weebale nnyo weebalire ddala lwansonga nti abantu bawunga ba DJ zaabo balaba bambi siina kyembawa n'abantu bakwata ssente zaabwe ne bayingira mu Baala okupromotinga music waabwe ne bagenda ku radio promotinga nenze ba DJ bansiima oluyimba lwali powerful ennyimba zo zaali powerful otegedde bulungi paka kati era nkyebaliza Mukama Katonda era bwe mba mpisa abantu okujja ku concert bambi mujje kuba mugenda kufuna kye mwagala otegedde seri bya fakinga teri bya kulimbalimba mugenda kufuna kuba kati live performance omanyi ku live performance of course otegedde bulungi n'aba Bella gamba saba temba ina upcoming concert baveeyo bajje tukole umula goyimba naye yani o bamita Joy Raga Silver oyo bana ye tano wange tavaako ku kikowa ino omanyi bambi
emikwano gino kambabulire tokyasobola kusanga mukwano mupya okitegeeza tubeere n'emikwano ntambi olaba oli ne Shalom sagala mu maaso eyo sente zibatabule abakazi femu buli omu amanyi ono ekimunyiza okimanyi nono ekimujjako okimanyi kati ffe byatulwanyanga ne bakamiiri abo nga tetwetegeera tumanyi kiyinza kamiiri tamanyi paka mwemwetegeera nze kamiiri mmanya mbu kati avuddeko waya ne waba ayogera ng'aseka okitegedde manya nti kati si musanyufu naawe akumanya kamiiri amanya nti mikolo tali mu mbeera nnungi okitegedde okwetegeera kye kyasinze mu mulamu w'ensi so nze bwe ntunulira nga mmwe kuba mulina kinene nnyo kye muyamba industry eno nga mwerumaaluma I feel bad ate nga kati Shalom ozze oli takumanyi ninaaba nga takwagala ng'akwogerera ebigambo okitegedde bulungi ntambi ozze owadde analysis yo oli n'agibukira nga tamanyi source lwaki wakoze eki lwaki oyogedde bwoti bami njagala mukolagane wakati gye tugenda nze dda nayogeranga nnyo naye kati ndwawo okwogera ntegeera lwaki nti system yakyuka ntambi eddaffe we twayogerera nga temuliiwo Shalom nga toliiwo bakasuku otegeera naye olw'okuba nti abantu aboogera ebintu ebirina amakulu bajja kati kingi ko tulina kwogera nnyo kubanga eriyo aboogezi nga ye gwe mulimu gwe ate nga kwalya nga mulungi kati mmaye ko tulina kubanga buli ssaawa ovaayo oyogera nedda eriyo abantu boogera ebintu abantu bye baagala tobola basoogera nnyo interview sikyazikola nga lulidda bwe nayogeranga buli ssaawa bakulaba ono n'abayimbi okuba nti mwogera noyogera kino abayimbi atava ku live kuba nze kye nalirowoozezza nti Micheal ekintu ekimu ku kiya kyakuyambye okubeera nti emyaka 2 nnyimba biki ebimu ku byo kwe kubeera nti nekyettunzi kyo tokijajamiza okitegeera nti omuyimbi wembeera nga nina kusasula nze omuwagizi nasasula kulaba ate nga nawe nkulabira obwereere oteekayo enkya ngamba nja mulinda enkya na wampeerako obwereere tekissizaamuko ku mutindo gw'abayimbi n'ebyamaguzi byabwe naye ono kati omanyi internet etwala speed y'amaanyi okitegeera social media etwala abayimbi very speed okitegeera naye nga balina okwebuulirira tinze nsinga okubeera ku TikTok okulaba ebigenda mu maaso biki nange nawe badde nsobola ovaayo nenjogera ku nsonga naye eriyo mmwe aboogera ku nsonga ezo era naye mbasogedde ku kintu manya Shalom ajja kuvaayo kikoneko oba ntambi oba kasuku obaani kati njagala nkubuulire teriiyo muyimbi wano mu Uganda yali akoze ku TV oba ku radio nabeera successful oyinza omumbula taliiyo lwansonga nti abantu eddoboozi lyo lijajamiza era ogenda olaba bavuddeko oli akoze ku TV akozeyo emyezi 2 alaba avuddeko lwansonga tekikoze okitege tebajja kulinda ate mu studio balinde ennyimba ze ate nge buli saa eddoboozi lyo baliwulira that is the reason Bebe Cool gye yawanga bamuwadde ku Capital yakoleyo katono nagamba nange bampita ku Ssuubi bogere Masembe yali ayagala nkole ku Ssuubi oli gwe twalaba bambi mutumiddeko yanyamba nnyo mu career yange alinamu ettafaali honorable to be owa ludda ajja tujja batusosootola gwawo nomulaba mugenda kumpako ku namba ayina ettafaali ku bulamu ku music work because yankyazanga ku CBS ne bagamba omwana omuto gw'oleeta ku CBS okitegedde akayimba kange ne kayitawo nampita nkole ku Ssuubi bambi mwagalanya ate naye yanjagala nnyo Bogere Masembe so kati mbadde nkyabaga nti bampita nange nkole mukulu Bogere Masembe nalinga muwe ekitiibwa yampita nkole ku Ssuubi ku radio naye okitegedde balagadi bakolanga ku ziddembe zaani ne bavaako lwansonga nti bempulolando tewali akyenyumirizamu mbu yakifunamu kati Panda aliewa Kristo wange Panda alina okusalawo ekintu kimu either ayimbe ali ku radio ali ku TV ali ku TikTok promota ayimba akola atya ate mpulira gwe boogerako ebigambo kojja waawa uwa mutisenga abulirira abagala ofumbirwa Uganda yakutega wano na wali you can't serve two masters at a go otegedde alondewo kimunze singa nze nali DJ okitegedde ekyo mukimanyi kati singa mpapanga badishirwe bali nga ngamba kanzi jenta bolemu ennyimba nnya ezo nzifune tegedde bali ngende ennyimbe ezo nzifune ogende kolobwa MC nga kalera ogende kolobwa MC ezo nzifune no salawo ne ngamba nti obwa DJ bumanyi obwa MC bumanyi let me be a musician kubanga sagala kuba nti eno era kyekyanyamba n'okwejjako erinnya
kyekyangisako erinnya lya DJ Michael Noga King yo lwansonga tinagenda embaale nga bampangisizza okuyimba olutalo ne luvaayo lutya anti batimba DJ Mike embaale ate muyimbi yazze otegedde nenzija nenyimba olwamala okulimba nga tukubira ebyuma saze na mixer saze na players ate nga batuufu DJ ikubalanze oli DJ walido twagala olumixingire kalido jawadde ki promoter nanganyamba jangu buzi ku DJ box oyimirirewo katekemu nani stop dakakani bwekyangira bajja kwocha ebyuma bya mpaye eddakiika aga abiri n'abantu nga balwanira ddala nga baagala mixing ebyuma okitegedde era nengenda nali ntuyanye bulungi nga nekyanze nendaba nga promoter kyangamba kituufu abantu bajja ne ku room you have to come and mix for us okitegedde nengenda nenyimirira mu DJ box awo nenkwatakwata awo ku ki nenscratchingamu awo katono ne bakuba mu ngalo we bati bwe nali nvaayo neŋŋamba ekintu kino kigenda kuleeta problem n'abalala wala bayo kikola n'abalala wala kundetera problem ate nga kirungi nekiri so expensive nti nze okugaa nti ngenda kujja mixing male nyimbe tosobola kumpa milioni 10 kuba ngenda kujja nezi players okitegedde nina okukolamu ka rehearsal kuba ne ba DJ baka rehearsal session janaakuba agenda kuba nyimba ki eyo yonna time okitegedde kakati tosobola kumpa sente ezo kati kanzije nyimbe ngende ebya DJ mbirekere Bashiru Felix Stewart okitegedde naye nga ekya DJ nakyo nkisobola so abantu babeereke kukwatagana wano n'okwata kino n'okwata wano nawali tosobola kutuuka wefudde kojja okitegedde wefudde political activist ebyo gwe muyimbi omaliriza toyina nti kyokoze abazungu bagamba jack of trades but a master at none ng'oli awo obubeezi bwoti kaddemu a jack of all trades but a master at none so okola bingi nnyo naye nga tewaliwo kye bagamba nti kino kyaliko kino okitegedde kyobola King Michael wagaa nti kati ye artist ayimba nyimba okitegedde kyenasalawo ebya DJ mbimanyi ebyaki naye nze ndi muyimbi okitegedde wano nga tuli kumpi kumaliriza abantu kuba bali mukulaba emboze ba Omid Yes. bajja ku Shalom Health Services so kolisao Shalom Health Services ababira abakyalo okola enfumbwe abagala okweruka powder wali abagala Ludawa Shalom Health Services so you CEO 0705271970 abasajja Shalom oil wali tudelivaringa muntu nagala okwongera ku size omugo gwa Musa na oil weekali abatangalira mu kisaawe Shalom power so muje business weri ate gwali nga onyawa agala okusula yanku Jeff apartments ona birthday party house party kwanjula ona graduation agala vaako waka janku Jeff apartments sasi JFK bazo jamuri gwe batta president 15 so pangise wiki omwezi security weri private chef kalina namba abisenge bina gwajibera mweka enamba gidem 0743 36 kalina namba yonna ojibera mu wifi weri ojibera mweka private chef akufumbira buli kimwe wakati King Michael njala nnyo banfumbira byonna webiri ku Jeff apartments ate nga eri wano kisasi mu town ku lusozi kulambira ate gwe nga biri mu bidi lapa ku Serena return of Queen Shiba the the beautiful Queen Shiba concerts nyingi ezo mpitirivu abagenda gakaba ne ko olwenyini nga biri mu bidi wali wayinza okukaba sijja kuteekawo mbeera wali wajja okukaba nga biri mu bidi lwenyini ale badi 15 nenga tugende washiba ku Serena Shiba na yategese naku 2 ye walunaku lumu ne waliwo amutaddeko ekivulu nawe nawulira waliwo amutaddeko naye ebintu by'oteekateekako ebivulu bannange simanyi kati ovalaba mwana so nga 22 Serena gwe abagende wa Shiba bagende bamuwagire nanche mwayogeranga ekyo tuyimba byanjawulo kwesevanzi mugende uwe nange mujje wange emiri kwezi bikoseera bikosa wali agala naye ekyo kyembagamba abantu njagala mbagambe nti abantu bamanyi kibagala music consumers kati gwotegese ku Shiba nawe otaddeyo naye era gigunaggwera jalaba nga mulaba nti abantu bagenze ne babagera Shiba otegedde abantu eriyo abantu abagenda ofiirirwamu ebyo ebintu oyo yamanya kuddangulu ne Michael katono kati gwe you have been at the pinnacle of this industry twayize omuze gw'okwozaamu aboleza ssente mu concert batya money laundering
omumanyiko ng'alina ssente nje nnyingi ng'ayagala kuteeka ne batafunye bantu agala kwoleza ogenda okuwulira waliwo Munigeria gwe baleese tolina wowulidde ogenda okuwulira naye ebyo mu nsi yonna ate bagamba diiru ziggukire eno mu nnyonyo eno ewammwe Michael ezo mbu waliwo nyakoze ekivulo nga 3 August kyakusirana naye mbu yalowooza mu ssente guno omwezi gwennyini kozaamu awo tujja kugendawo olulala kati kankuletere wano you've been calling yourself self-titled king of dancehall music era gebya ddala okikubya naye waliwo abaana abazze after you nga webali akuba ekintu abaana nga baziza bafana abaana nga there is this boy Viper ranking waliwo n'abaana abalala in fact nakulabako ko was it last year or this year nga mulimu a friendly battle with Ziza Bafana was it last year oba nalaba bubi nga mugamba mwepimani asinga oba nalaba bubi was it you but my point was njagalo I want you to rank for me 5 to 1 abasinga okuba raga dancehall mu Uganda sawa zino mujeko generation yammwe mwachikuba teri ababuza kintu nakimu but then this generation after you and this generation ngojeko busy play boy mumanyi yalwa this generation era togamba ngojeko oyagala kunzijamu tambi kubusi tambi vaako tambi kakubuleka kintu kimu yes it is still your generation anyway nze king of the dancehall mutegedde undisputed ekimpisa legend oba legendary kwe kubeera ne stories eza generation zonna mutegedde from the beginning yes. You have seen the music industry evolving kati nze tosobola kunzijamu kubanga ne generation yen tolaba abaana b'essomero nga bazina lido tolaba abaana b'amasomero nga nabadde ennyimba kawempe abuchazi yampisa ennyimbira abaana b'erugoba otegedde naye kitegeeza nti nkyaliko kati tosobola kunzijamu ekya king of the dancehall nze king of the dancehall kati mbulira abaana tusadi y'abasajja n'ey'abakyala nze nkute nkwesonyiwe abandi abakyala 5 yes abakuba dansa gw'omumanyi bulungi kati ngenda kusooka nkuweeyo ngambye nkuwa abakyala n'abasajja abakyala kategore yaabwe n'abasajja yaabwe nkuwa abasajja bana nkuweeyo n'abakazi babiri anyway okitegedde bulungi be bantu mukaaga naye abantu bengenda okulonda nga mbagamba nti muyimba bulungi dancehall nammwe kansooke mbawe advice okitegedde nti oyinza okuba oli waliwo omwana Viper rankings okitegedde eddoboozi lye ddungi nnyo okitegedde ddungi nnyo mu dancehall naye oyo dancehall gwayimba okitegedde dancehall Viper ranking gwayimba abulamu message eyinza okukwata abantu bonna okitegedde dancehall lwa freestyle omuntu afulumya oluyimba okitegedde omuntu akuba dancehall nga mulungi naye nga amufreestylinga okitegedde naye kuba dancehall ng'oleeseemu message okitegedde mu dancehall either weeyogerako ku story yo kubanga buli muntu aba ne story ye noba weeyogerako gy'ovudde oba ne gy'ozaalibwa abantu bajja kubeera interested okumanya nti ono mwana yasomere noba weeyogerako nga ggwe naye nga kyoyogera nga waliwo storyline okitegedde otereeze storyline kuba eddoboozi lyo ddungi abantu bajja kukyagala bajja kuba inspired kubanga byoyiseemu eriyo n'abalala babiti kati olaba olimba nga lwawandika romaani bantu bannyo balekera abaana bw'oyimba muko it's a dancehall tune naye ng'ate lulina message nti abantu bonna banjula nga tetunnabaawo baalinga banjula ne betunaavaawo bajja kusigala nga banjula naye nga luyimba lwa dancehall ti omuntu anyumirwa ekigoma nanyumirwa ne message wakirinze naawe otegedde bulungi kati gwe kireete mu style yo naye okole message yo abantu gye bagenda okutwala Viper ranking ayimba bulungi ekyo kyalina okukola okitegedde kati tandika okuratinga oyibadde message just nja kutandikirako oyo omwana the Viper ranking okitegedde owokubiri era ng'alina kutwala ekyo kye mugambye mutegedde oyo ani
ono mwana weeri mu ghetto webale nnyo Aban yes oyo otegedde oti yes mutegedde kasoyongedde kako Mark the Urban ayimba freestyle eyo mu ghetto nze gye nakuwulira otegedde dancehall naye mulungi otegedde naye ave mu freestyle dancehall definitely akole mu storyline dancehall kojja muyimbodde wali wabbali naye ojja kubaako gwolekedde message eyo ejyokwagaza newona otegesa ekivubi bajja kujja bakola ki oyo naye mulungi Mark the Urban abo si babiri kati owokusatu sobola okuwa Zex bilangirangi Zex 10 bilangirangi twali naye London waliwo artist yali taleta otegedde bulungi otegedde owokuna kiyinza kubuusa maaso E-pass otegedde E-pass akuba dancehall omulungi nnyo otegedde ani omulala ziza bafana wakutaano kamubawenga bonus omusajja yaliko katonda wa mutya bonus yaliko katonda wa rock wa general ate namala n'abaki katonda bamugyayo Zeus gwe tosobola kweyita katonda walaga nga waliwo abaana abakubye balagadi tebeyitako bakatonda balaga okitegedde naye zizabafana naye muyimbi nze zizabafana njagala nnyo hardcore ye okitegedde ayimba bulungi okitegedde ave muzannya akole storyline dancehall okitegedde kuba bolaba zizabafana ennyimba zeyayimba nga luno oluyimba lweyayimba abo be bantu baffe oh my god even this song jakuba ne ba good life okitegedde bulungi nkwagala nnyo kwagala nnyo lwansonga yalinga n'abagezi bali abatasobola kuleeta nonsense mu project otegedde bulungi yalinga n'abagezi abamugamba nti olaba otuva mu ebyo gundi kakati singafunayo abagezi be batyo naye baba tebagenda bateeka mu luyimba just ne bamuwa advice eyo kati nga gye muwa because I don't hate him he's a very good artist dancehall artist otegedde naye fe wetuli ate tugenda kuvaawo otegedde naye twagala n'obanga okuba dancehall anaabeerawo ebbanga n'ebbanga kuba nze kati mbeera mu dancehall otegedde naye kinuma nnyo okubeera mu dancehall n'oba nga towulidde mu luyimba lwa zizabafana okitegedde n'ova mu kilabu nga tebakubye mu luyimba lwa zizabafana okitegedde naye nga tebakubyemu omukozi kwatakwata kitegeeza waliwo ekibulamu awo otegedde wabaawo ekibulawo so alina okuimprovingamu ekyo naye nga ye muyimbi mulungi nnyo bafana kati bodda mu bakyala Cinderella Sanyu akuba dancehall akuba Cindy mukubi musabatuzi Cindy musabatuzi wa dancehall kati ataawo Queen Shiba ono omulaba Shiba akuba dancehall Queen Shiba eddoboozi lya Queen Shiba nayo ddungi ate ennyimba za Shiba za message alina abawandiisi abalungi otegedde bulungi kati naye akuba dancehall atuwa mutono Shiba naye eddoboozi lye nga yatazeewo nti akati katongereko ku dancehall okitegedde asobola otukubira ddala dancehall omulungi amalirayo okitegedde abakyala ki omulala awo ayinza okuba nga agoberera abakyala bano bali nnyo tebanywereddeeko nnyo olaba nga wetwogedde abasajja abwe bo banyweredde nnyo ku dancehall naye abakyala babeera nnyo kapakati yayimba n'ekiyimba n'abagambagamba mutemumanyi dancehall ye gwe yagamba kati mulayini eyo yagambako kapakati alina dancehall gwe yali ategeeza ndowooza omulala nange muyimbi wange gwe kapo ogimanyi otegeera kapo ogimanyi waliwo sikyo kyekyo okitegeera ate naye adaivatinga nnyo nga tannakakasa kimu otegedde bulungi ono kigambo kyeyayogedde mu luzungu jack of all trades soka okakasa abantu mu kyoli professional mu okitegedde oluvannyuma oyongerezeeko ebeera kati nze mbagamba ndi dancehall ndi versatile artist
2 years back. Enyimba ngo yimba nyine sende ko gayaje ali mu America. Namuze nyimanya King Michael nenchewunya. The voice was different. Nzina kati bogenda ku YouTube nono olimbalanga bayita Love Katabo. Mabiri ali mu America. Mabiri azanya yazanya kayimba ko mu motoka Love Katabo. Kati ezo nyimba nti ezilaga nti oli versatile. Nimba Love Katabo kayimba kasolo kagenda bulungi. Otegedde. Nashe unyambu gwe yakabiri ya serious. Nakubyo olimba bayita empologoma lwa ngoma nganda lwa Ssaabasajja Kabaka. Numwebaza okuba nti ya very nga abamujjanjabye nga awonye. Video ngenda gikwata next. Twakubeeringa ali kula gatose. Otegedde bulungi. Kati waliwo Kirimani. It's a dancehall vibe. Chirimanyi video yange empya eriko, tune yange empya eriko. Ekitegeeza mbu enyimba zonna yonna ngwanse ngenda mba wawaako naye nga dancehall gwe nsinga okukola ki? Gwe nsinga okukakasa. Ne gundi watu wali Epas. Epas dancehall yamunyikiza. But then sawa zino he can be versatile nakuba kubira. Kyonna kyayagala glidingable gliding. Wakati Epas yagala nnyo mukwano. Tolowooza nti omuntu oyo asobola okuvaayo ate nakkuba ziri. Didi dada. So omuntu ali versatile bw'ati. Maria Toyogedde ku mwana wange, Obi wange, wadde bamutemera ubiri mu S5. Nati yatya ki bannange? Amalogo. Njja kunya ko tokombozi Eddogo amalogo kali mu industry. Twogereko ku Ddogo. Olujja. Ngakuno njja kombozi nsola kufiirwa. No. Buli mwezi tujafunangayo. Nze stories zange njaganye ala katoje twadde. Ate kadono yaliyo. Waliwo Ebimba bikola. Mwogedde ku kintu ekyo. Tunakifunira olunaku. Tugenda kunoonya. Njagala next episode ejje ku Ddogo because Eddogo ero liraba. Awo Shalom omulese. Eddogo. Story matters. Stories zenkole ezo. Kati abayimbi abasinga. Shalom. Olaba abantu ababeera e Bulaaya. Nti omuntu abeera e Bulaaya ayinza okuba nga afuna ssente nnyingi naye ebizimalawo the expenses. Otegedde bulungi. Kati abayimbi bangi nnyo bafuna ssente nnyingi e Uganda. Naye ebintu ebyo bisinga okutwala ssente z'abayimbi. Eddogo. Wonya yangamba yagula amajinni e Tanzania. Eddogo is so expensive to maintain. Liba lisigala kyabanje Eddogo. Obadde ki? Kati bali kusinga amaanyi. Obanga oba ogenze. Ndedda bambi nati muyimbi Obi wange. Ate yamuloga twaleeri. Bamuloga. Bamalimba oyo. Bamuloga. Nedda. Ajja kwa interview njaka twogera nyallo kunyumiza. Ne mu bayimbi mulimu ddala abalogo abaddala. Oyo mwana dansala we yali ddala. Omuyimbi mulogo ddala. Abaddala nga beesinkana ne Masaba eyo ne beetya. Ekyaggwe. Mwe bali. Etege neera baloga batidde. Mwe mwayita omutyanga temulina Eddogo. Ffe tweganga nti. Era mwe mwetambulirako. Tetulibwa ffe batulozeeroze tebatusobola. Iliyo omuntu agenda ku nsaasaanyanyeze King Michael Kombolachi muko yavuga mu mabaala nakwata. Lwaki taggwako ne bamwerabira? Kumbe gyagenda ffe twamusookayo. Bana musiba bulungi mwera.